Okay, program Neezikokolima leero tutandikidde wano mu mazina era nga tuli mu mukono. Omanyi nga amasomero gaguddewo abaana abali mu bibiina ebyakamalirizo baddeyo ku ssomero. Kaakati era program yaffe Neezikokolima leero ffe tusazeewo tulabeko ku baana abasigadde waka kuba tukimanyi nti percentage esinga obunene abaana bali waka bo tebannakkirizibwa kuddayo ku ssomero. Era nga leero nkoledde no ku Chain Foundation kitongole kirabirira abaana abatalina mwasirizi, kirabirira abaana abava ku street, abaana abaliko obulemu oba obukosefu. Era nga leero tugenda twogerako nabo tulabe bo biki bakolandira mu kiseera kino nga bo bali awaka, tulabe n'engeri gye beeyisaamu, tulabe bo babakutte batya okusigala nga ate balindirira olunaku olunaggulwawo basobole okubeera nga baddeyo ku ssomero. Tedi praise mukwano wesunga okubeera nga owulya endowooza yaabwe naddala ku kyokuddayo ku ssomero. Tulina ebintu bingi nnyo, tulinamu olugero, tulinamu ne balloon twisting, byonna ojja kuba nga obiraba. Tugende? Okay, tugenda kuba nga tubyekanya bulungi nnyo, katugende mu maaso. Program Neezikokolima tuli eno mukono Namubiru era nga tulina ekitongole kiyitibwa Chain Foundation kirabirira abaana abatalina mwasirizi, abaana abaliko obukosefu, abaana ekika ekyenjawulo era nga babayambako naddala abo abamu abatalina bazadde. Kati ate essaawa eno jangu bebi temudduka mujje batulabe, tuli mu show yaffe y'abato, buli omu olina okubeera nga ogyeyagaliramu muva nabbalaga amazina bannange. Amago towulira bulungi? Owulira otya? Nze mpulira nkankana bannange, gwe towulira? Mpulira. Gw'owulira ki? Gw'owulira otya? Yegwani? Tigani. Wangi? Tigani. Igani, kale bakubireko ka bye. Bagambe bye. Bye. Bakulabye. Yegwani? Tito. Wangi? Tito. Osoma klasi ki? Top. Anange, amanyo wagatunda. Wagatunda mmeka? 12. 12. Kati nguzaayoko. Toyagala byakunguza. Amazina wagayiga otya? Nze kuba ndabyo nsinga. Mbere eno. Ani yakuyigiriza amazina? Onoddayo ku ssomero ku Mande? Onoddayo? Nsooka osembere wano eno. Ebyokuddayo ku ssomero n'okusigala ewaka gw'olaba oyagalako ki? Kudda ku ssomero. Njagala sigala waka. Gwe lwaki oyagala ku ssomero? Batuweerera. Okay, program Neezikokolima tuli wano n'abato okuva mu Chain Foundation era nga basangibwa Namubiru.
Yaka yaka basi ya muki Leila ngeli kusunga musi ya bindakae Sheye Aye Leila ngeli kusalama Aye Leila ngeli kusalama Kusala lingi kusuwa bongo
Yegwani mukwano. Osoma class ki? Middle. Wangi? Middle. Osoma middle. Osinga kuwomerwa mmere ki? Muceere. Ate enva. Nazo. N'ennyama. Ate ebinyeebwa obimanyi? Iye. Iye. Okay. Katonda yo mumanyi? Nedda. Ate sitaani. Okay, mukwano gwange ono naye aliko obukosefu naye nga mugezi nnyo era nga naye asangibwa wano ku Chain Foundation, basangibwa eno Namubiru mu Mukono. Leero twagambye betukuleetedde tulabe abaana biki bye bakola naddala mu kiseera kino ng'abamu bo bazzeeyo ku ssomero era biki bye babayigiriza obudde bwabwe obw'eddembe bo babukozesa batya. Nze Teddy Praise Mukwano katumbulemu katono nnyo